Mr. Soze Ekibooziboozi. Mr. Soze Ekibooziboozi. Ekibooziboozi kino kyatuuka ku mukwano gwange nga tubeera ffenna. Twali eyo mu kyalo sayidi z'Emitiana nga tupangisa akayumba. Kaali kayumba ka bisenge bibiri. Munnange nze nalina gaayi naye nga gaayi ajja buzzi. Kwolwo gaayi wange teyajja. Yali tazze. Naye ng'ono omuwala gwe mbeera naye ekyamazima nali sirabangako bbaawe nga sirabangayo nti oba yaganzizza wano. Kuba olwedde nali mmumanyi nga mulwadde w'akana ono obulwadde nga mulwadde wa siriimu. Munnange Mr. Sozi nga tubeera na muwala. Mu kubeera n'omuwala bandi awo nali walina ogulonjoza nangoye enkola mirimu gy'ewaka omanyi yali tayagala kukola mirimu. Nali njoza ngoye n'okufumba n'okukola ki. Bandi awo nga baŋŋamba waliwo wali omuvubuka akuyitako. Nze muvubuka ki? Nga ŋŋendayo ndabe ŋŋenda tutuuka ali ng'omuwala ŋŋamba nti nyama ono wange ono mukwano gwange ono wange gwe ddayo okola ebibyo konze kale. Nga nzirayo ewaka nga nkola byenkola akakubakuba kaali katonnyeredde nga nkola byenkola. Munnange nga ŋŋendayo nga mugamba konze owaayo emmere eyidde mujje tulye. Yali mmere yaffe omuwala oyo yalina omwana nga nze siinaawo. Munnange Mr. Sozi nga tubeera na muwala nga bajja nga tulya mmere. Kati ŋŋenda okuddayo nga bali mu bbaala omulundi ogwandibadde ogwokusatu. Nga bali mu kabbaala bali mu kwewaamu bali mu kunywa. Konze kale nga banywa. Nze sinywa mwenge era sirina kyennywa kitamiiza nga nsirika. Kati munnaye ng'omuwala ajja ngamba owaayi ono n'agambye agenda ssula. Nze nali nga nsula mu ddiro nga ye asula mu kisenge. Nga munnaye nga mugakonze agambye ajja nti ye konze ne tewali mmere tewali bintu tewali mmere tewali sukaali tewali majaani nga byonna ekituufu byali byaweddewo. Kati nga akaŋŋende mugambe konze kale agenda ng'amugamba ng'omuvubuka aleeta abagula mmere bagula oba kiro ya muceere oba hafu na kwota saategeera. Ng'omuwala gy'abinsimba zaali ssaawa ng'emu awo beekule ng'etonnyeredde budde bunnyogovu kuganga buli awo. Nga mugamba konze ŋŋende nfumbe nti genda ofumbe nga bagulanya nnyaanya nga nsiika muceere. Engeri gye nali nga nze mbeera nnyo bizi. Munnange nga nze neeba nga mbaga konze nze ngenze kwebaka ate sibeera mu bbaala. Ate ne firimu nze ntya nnyo obudde bw'ekiro era si kuba ndongo ntya okutambula ekiro. Firimu zinnyumira naye ntya ekiro ekyo firimu z'ekiro okuggyako nga nno omuntu gwe ndi naye. Naye bandi omwo ng'omuwala ajja na lulenzi ndi mu ddiro lyange nga bampita gundi konze wange otunula konze ntunula. Munaye nga jjukira weebaka teweebaka nga gaayi ajja nga batuula awo ku buliri bwange obuli bw'omu ddiiro mubumanyi. Naye jjukira nange nina boyfriend atera okujja naye nga tajja nti buli lunaku naye ng'atera okujja. Naye ng'oli alina ekisenge tusula wano mu ddiiro. Kati kwolwo nali aleese ekirungi boyfriend wange teyaliiwo. Nga munnange mbeeramu omwo nga batuula ng'abomwalya mukyala ajjulira mu omwami mmere nga balya sooda bamuleese sooda tunywedde. Mbuuza nno ssaawa mmeka zaali mu ssaawa nga 3-4 ez'ekiro ziyingiramu 5 awo. Nga tutuula nga bamala kulya nga tumala kunywa
ng'omuvubuka atandika gw'osobola bizinesi ki badde njagala mbajje eno mu kyalo batwale mu kibuga ng'omuwala atandika nze njagala mukene singa nfunayo ensawo ya mukene mba nkola nze mmanyi oba baalabako dda nze mmanyi oba boyfriend we wadda ndukuwa maada munaye nga tutuula nga tumala kulya ng'omuvubuka abuuza nti ate ggwe wanze owaayi nze ebyange biwanvu byensobola nga nze nsirika nga munnange jjukira tewaaliwo sukaali tewaaliwo majaani olwo omuvubuka ku mmere tunywereddeko sooda gwaguze nga munnange begenda kwebaka jjukira omuwala mulwadde w'akawuka nga bagenda kwebaka bagenda okwebaka nga nange neebaka naye era nga omanyi omuntu omukulu nawulira kitanda kwenyeenya ekitanda ekyo kyali kino ekyaffe ekyadda ekyakkomerera abamanyi ebitanda bya kkomerera omuwala oyo kye yalina infact n'omuti ogumu gwavaayo ne gugwa kuba yaguza gyali emiti ng'ebiri munnange nga bukya ku makya nga gayi tumugamba tiwali sukaali nno n'ebyokunywera ku kyayi era abantu abaasuzizza omusajja ewaka nga gayi atugamba kaŋŋende ndeeta sukaali n'essimu yange eweddeko omuliro mumpe ku ssimu yammwe nteekemu layini eno ŋŋende wali ku mobile money banziggyeyo ssente konze wuuyo anti omukyala waali ng'omukyala akwata ssimu ng'agimuwa ne layini teyagimuwa ne layini ng'agenda nayo nga munnaye omuvubuka akola ki omuvubuka agenda kuleeta sukaali simanya yali agenza kuleeta sukaali ebyokunywera ku kyayi n'amajaani yaleka tutaddeko amazzi ga kyayi mazzi gayidde tulinda muvubuka tumulabako agenze n'essimu essimu mulimu layini y'oli bwe yagenda tumulabako tukuuma muvubuka tumulabako tukuuma muvubuka tumulabako ziwera ssaawa 4 konzo waaye tebaatubbye munnange omuvubuka okwo tugenda okubuuzibuka amaaso ndoozanga n'omuvubuka yatuuse dda mu kibuga Kampala kuba yali wa kibuga nga mubuuza konzo omumanyi nti ate mumanyi nti gwe gwabadde gusoose omulaba konzo waaye kakati olwo ndi ate kati nkole nti anti essimu bagitutte tukubye ku layi ku ssimu ng'essimu yali yebaddeko bannaye tugenda okugira kuti nga tebuzibye tebukedde ng'essimu tugirabako omwezi gugenda okuyitawo bweppa munnange oyo ekituufu yali essimu kyakaze kuba yoyo omuvubuka gwe nasooka omulaba naye nganze nga ndi naye mpozi nga yalina abaala baateeka eyo naye nganze naye omuvubuka nga tagenda na ssimu tagenze essimu agitutte tatugulidde sukaali kugamba nga tusigala awo angaazi tulinda muntu aleese bintu waayitawo omwezi gumu bannange ebyembi bisekerwa ng'ate omuwala tali lubuto mbuuza olubuto olwani olw'oyo omuvubuka ng'asooka asirika nga mugako nze nno ggwe ngera ng'ensirika saanyiga bannaye tugenda okugira kuti ng'omuwala omuvubuka yatulekera olubuto omuvubuka yatulekera olubuto n'atwala n'essimu yaffe wabula tetutamanya oba naffe twamusiiga obulwadde oba kugamba twasigala awo mu bbanga omuvubuka ng'atutte essimu yaffe atulekedde n'olubuto kyokka yali unprotected sex kati oba omuvubuka yafuna siriimu nze naawe okuva nekolo tetwaddamu kulaba muvubuka tetwaddamu kulaba nze siddangamu nakati mulabako oyo omuvubuka kati omwana ali myaka nga 7-8
okugira kuti okubuuzabuuzaako kunzuwaye bw'obuuzabuuzaako nti ate simanya yali azze wa mwami gundi okukyala, simanya ate mutabani waani, kwegamba nga banange biri awo. Onvumo ate nagenda okuwulira mbw ate simanya yatutte omwana ewaabwe, konze yo gye watutte omwana omanyiyo. Mbwa nti omuvubuka simanya yali azze wa mwami gundi, ate njabigobako ndabe omuvubuka oba yooyo oba banange. Mr. Sozi, kyekyo ekibuuziboozi kyange. Naye omuvubuka bw'atyo bwe yatuyisa kulitalaba, essimu agitutte, atulekedde olubuto, kyokka omuntu gwe yegase naye mulwadde wa siriimu. Kati saategeera byaddako. Naye okuzaala omwana nga bannange ye Gaayo oli yennyini, yadde namulaba kiro emisana saamwetegereza bulungi kuba simanyi nnyo kuwa muntu feesi. Ekyamazima siwa nnyo muntu feesi yange, era nange bwe mba ntunuulira abantu kizibu nnyo okwetegereza omuntu. Kuba nze osobola n'okumpitako ne nkugamba ndabye omuntu ayiseewo awo naye simutegedde oba ani, naye ng'ekituufu mba ndabye omuntu naye nga seetegereza nnyo. Mr. Sozi, kyekyo ekibuuziboozi kyange kankomaawo. Naye bannange abaana abawala n'abakyala, kuba olwedde yali azaddeko omwana nga omukyala mukulu nga si muwala muto, ate ng'olwedde obuzibu bwa bumanyi. Ate siga nti bukalimpitawo tebwaliwo, bwaliwo kuba twali tubuyinaawo. Mr. Sozi, kyekyo ekibuuziboozi kyange.